leader of opposition na cancellinga mu trip yabaddemu e Bungereza oba mu Europe na komawo ajje ku show ya muganda wange King Shaha kakati di kula comedian asinga wabani. He's the global Basiazi ambassador. Kyagulanyi wegendezo kola reckless statement. Mwerabira nyuka mbajukize. Bino bye bigambo bye bakozesa mu 2021. Tusimbudde. Funendanga muntu mwana wa munyumba mwana wa mugagga. Nupu is a creation of NRM. Mpuuga n'omujjako balira opposition ayinza okufa. Kati ennaku ezo waliwo video bade training nga Kyagulanyi bamutonedde embwa ku Christmas. Bamu kabwa. Bantu basula njala mu mwewambu nate muli basimbe mujjo obubi mujja kiwulira mujje omanyi mwepanka nnyo muyine fujjo sima muyina monopoly ku fujjo mukigezeeko 13 tonyezawo 3 radio 4 ensonsoze ne 10 ka tonyeze 7 radio 7 eiraka yabayijukuru bomukama kabalega nze Adam Kungu mwebale nnyo abatumbudde mu Kampala tuli Ntinda radio 4 radio 7 tuli mu kibuga Masindi nze nkyane mwami Gashumba mwami Gashumba yes okay tugenda mu Christmas mwami Gashumba nendoza nga tunabagende eyo twakola show wano noyogera ku mwami omu yasazaamu ekivulu kye gye yali Kyagulanyi principal yasazaamu olugendo lwe oyo fake master kakati newala nnyo kwogera ku Kyagulanyi wano ne Nuupu naye tubeera forced kubanga ebikolwa bye bitu forcing obigendamu nekino kanki bagambe obo yala nnyo Dr. Besigye obo yagala nnyo Yoweri Museveni Jeno Muhoozi Kainerugaba gaba Kyagulanyi buli lwogenda mu politics ense kuba mu tochi bw'oba toyagala kwogerwako tobaako kyokola ye togenda mu politics okitegeera bw'oba toyagala kwogerwako togenda mu byabufuzi bw'obigendamu ense ejja kukuba lazima oba oyagala oba tokola ki toyagala kubanze nabagamba luli tosobola kuŋŋamba leader of opposition na cancellinga mu trip yabaddemu e Bungereza oba mu Europe na komawo ajje ku show ya muganda wange King Shaha kakati di kula comedian asinga wabani habani yasazamu ngendo ajje mpozi chenera biro bagamba e Bulaya abatagenzeyo for serious business abagenze ku holiday nabagamba mundageyo wana activity ey'amaanyi musajja mukulu oyo gyakolera Bulaya nga agenzeeyo mujindage one activity okiwulira omanyi bannayuganda mwerabira mangu abatagenze ku kati okujjako omulimo gwe yafunye he's the global Basiazi ambassador he's the global Basiazi ambassador hey byayogera ku BBC ne byayogedde ku press conference tibikwatagana anti yagenti bamufuna ku press conference sebo naffe twasomako yatuga ndi mufumbo kye kisooka no mukyala bamita Babi Tungo Kyagulanyi tumanya Abasiazi nga ayagala omusajja n'omukazi kimanyiddwa bulungi nnyo ate nno mwa abakazi ate nno mutaana kati ogulyo mu bufumbo gumanyi omubye nnyo teri kintu kibinga mukazi kutegeera nti bba wange mwenzi n'ate ayenda ku basajja nkiddemu damutuwulide wali Abasiazi nga ba mirundi ebiri ayita mu maaso n'ayita n'emabega alya eno neno kati omutawana ogugudde mu bufumbo n'ozuula bbaawo nti ayenda ku basajja tino omusajja mwenzi nnyo naye ate ayenda ku basajja banne ekirala mwana mulenzi oyo talina kyatayinza kukola nga kirimu ssente nga kirimu ssente ekirala Kyagulanyi wegendeza okukola reckless statements yagamba brigade yaddamulira mbo wa CMI yakidinapinga abantu brigade yaddamulira ali mu police ye director wa crime intelligence damulira takolera CMI damulira akolera Uganda police gamba nti wa CMI mwerabira nnyo kambajjukize bino bye bigambo bye bakozesa mu 2021 ulya tusimbudde funa endanga muntu tozimba nga toyina ndanga muntu bikwase Kyagulanyi yaliko amasanyalaze Besigye ne Museveni bebamu forum for delaying change twabategedde bagambe FDC ulira forum for delaying change Besigye okaddiye bulijjo tetulina opposition true opposition ye Nuupu ne Kyagulanyi webale kujja taata
emmando za Buganda ziri ku Kyagulanyi abakadde mwenna mwetaaga kufa fe true opposition bano tubasobola tuliyambala engule mwebereremu babboyi emmeri etuuse mu Mbaasa bullet oba ballot Besigye waggwamu tuliyambala engule Uganda empya we are removing a dictator twababuuka temulina kye mutugamba kati naffe twafunye owaffe Kiggwanga 14 January 2021 Entebe mu Ntebe emagere ku bigere Mission 21 people power kabonero minvuli Abanyarwanda mujja kiraba bulijjo abavuganya Museveni babboyi be ulira omulembe Mwagulanyi batidde nnyo naye mukolerani you vote kyawedde dda FDC munonye gye mulaga nupu ku ntikko bali ku ntikko manje bannayuganda continuously you must remind them tiwabanga yo struggle ya kujjako government eno struggle ya kwegaggagawaza era abanene mu nupu bagagga bavundu kati Kyagulanyi yafunye ne project empya ey'okupromoting ebisiyaga mu Uganda zagenda ofuna sizimanyi bungi yes bwe yabadde bweru mwebuuze lwaki Bungereza yamuggyeko baani gye yadde yamuteekako nga takyagenda Bungereza kubanga bakizudde his an influencer mu bavubuka ebibiina bino ebyabasiyazi byagala abantu aba influencing abavubuka kati byafunye their global ambassador principal influence yes nyina n'abayimbi bemmanyi wano nga basiyazi mwebali ne bannamawulire abamu nga basiyazi nebyo tibinkwatako kwanza teri yali ansiyaze teri musajja yali aŋŋambyeko yo ntandika otya nze Gashumba ntandika otya okyuyalooza mwabaagala nnyo nuupu bwe muba temwagala twogere ku Kyagulanyi ave mu byobufuzi ekyo kitegeereka mwami Gashumba wakati kasita wejjayo nga njaga ndi mu byabufuzi abantu bajja kukuba muto gano mazina gankima buli kyokola bakati wano lwaki wakikoze kino wakikoze otegeeza ki they will have to sijja kyogerera wano kyogere tukiwulire nti abanyankole balina olugero nti yeyambudde kasita oyingira loogi ne weeyambula biredde kijja you get it no plus year government yagiwa 5.9 billion 5.9 billion Kyagulanyi oyo gwe mulaba buli mubaka wa nuupu amuwa omusaala wetukoma mu kalango ngenda zibabuulira buli mubaka wa nuupu bamuwa miliyoni 2 eby'emmotoka bamutemera ono guy tali mu struggle this guy he's simply a comedian struggle eriwa ndagayo sani ya struggle mwali mugamba Besigye bali mu comedy si bakiri emakindye polisi yayiseewo buyisi ne badduka 10 wano mu Uganda struggle yakoma ku Dr. Kizza Besigye bulijja bavuganya Museveni babboyi be Besigye oba omwagala tomwagala Besigye ebikolobero ebyamukolwako Kyagulanyi talifuna na 1%. Kyagulanyi tubulire emmotoka ze Arua zavuddeyo zijja okudda awaka ewuwo lwe bakwatira Arua bazimuddiza zazze Kyagulanyi atubulire omusango gweruuka akyalipotinga ogweggulu akyalipotinga nebambye emisango gya Besigye gyonna akyalipotinga nga balimba mmwe lwaki talipotinga mwana wa munyumba mwana wa mugagga Nuupu is a creation of NRM teriyo I bet my hand namuterawo mukono Kyagulanyi njagala ndage passport yo nga tonna bakufuuka Nuupu leader ensize wali wakagendamu ne kakati flying first class in and bolwanyisa Museveni bakutta bakusiba bogena mu Ekizairo oba yali Belgium oba yali Switzerland nali nyengalabi nadde Uganda ne babalimba ulira mwe mbalaba ku Facebook mutayipinga mbu free our prisoners free political prisoners ababaka bamwe bali Kigali bali mu bavandimwe beyagala bakulembeddwa Musenyonyi buli mubaka agenda kusasula milioni 38 enako 14 bamazeeyo mwe babalimbireyo mutuli mu struggle teri struggle yogwe olwane ko gwe nyini wenunule engule Kyagulanyi yali ayimba yiyene jewero Ssenyonyi ne muganda wange Luisi Rubongoya n'abalala ne Nyanzi bwe tudda ngenda bawo musala gwabwe gwe bafuna wano gaba balimba bali Kigali bayambale bali muvinga dictator naye bali Kigali mu bavandimwe banyumirwa olunakomawo nga bayimira ku madala ga parliament NTV NBS zibalaga
mwabajega nga mugamba bano batulwanye balwanirani njagala ombulireyo ndagaye ekifani kya Museveni kimu nga ali Masape nga yalo kujjako Obote ndagaye ekifani kya Kagame ndagaye kya Mandela ndagaye kya Samuel Michel bali mu nsiko nga balwana bano balimba ate mwe kamba temu inagwe mutisa tisa nze gola banali critical ku government ero nenga mva ku program ne basajja mivuli n'entambula bulungi ne buno bujego utisa tisani bwe mwati mwagala tubogereko temujjayo sente zamwe wa musolo period as long as ojjayo sente zamwe wa musolo you are subject to scrutiny ayo nacho yogedde kineralikiriza ambassador global brand ambassador zagenda okuyola sizimanyi ku Luno oyo mwana atayina ettima mu Uganda omuntu asinga ettima mumuyita Kyagulanyi buno bakenzo bajeyo sente z'amalwaliro nonsense gwajeyo zaaki tebadde musanyufu n'akamu buli ambu government egenda kuwa abayimbi bilioni 13 siba kiri gwate 5.9 bilioni zekuwa buli mwaka twagenda kibalanga Kyagulanyi agenda funa bilioni 27 mu myaka 5 ye baza amalwaliro nagati amalwaliro ge mugenda okulya bayimbi bannange kati naye aganezi muweebwa ensake muweebwa muganda wange MPUUGA aya atambulanga prime minister nasike koti nagira bwati MPUUGA n'omujjako bwalira opposition ayinza okufa waliwo muyambi wo omuyali mukwano gwange nnyo nga munnamabulire ne muganda wange ageza alingange envubu tagana kontula kola kuba ndi critical omuyambi wa MPUUGA waliwo omwana yangambe Gashumba kendeza criticism zikunupu nonsense gombuli ekyokogera to criticizing Museveni ayina emizinga nezikuba ennyonyi nemu amatayina na jirita tukolokota Museveni okuva ku macha ne buziba ayina emizinga Museveni ye katonda w'eggwanga bate bukimanyi Museveni asalawo essaawa zino nti buli omu owentinda beera entinda owentebe beera entebe tekiba era ne tubeerawo mu covid sibo byali era kyaliwo yayogera kigambo kimu yes buli omu gye yali n'asigala nkolokota Museveni sikolokotangako first family sisobola kuteeka Natasha Diana Patience mu bintu byabufuzi numbani Saabalwanyi nemwe omanyi butambulanga kangalu ne mulowooza mu amalayo ki age MPUUGA akola atya MPUUGA bwava mulandi kuza nasike koti bwati ane baba nze mbatunuulira tewali struggle bali mu sente bali mukulya sente bali mukweyagala n'ekirala nabane abantu bebalimba mbuno babulawo I bet my hand kino kyogera ku radio 4 lwaki poliisi buli lwegenda mu maka bemugamba nti babulawo mugamba abakulembeze ba nupu balina okubeerawo nga poliisi ebuuliriza anti nupu waliwo ne beeyagaana temugenda kazannyo abamu bali Kata abalala bali Dubai abalala bali Nairobi abalala bali Canada baagala kakozesa mu kulonda kubanga kyebali bakosa luli ekyasegirinya nalani sewanyana kikyaliwo nga babalimba olimbaani nze galubindi zange za white si za red omuntu ayambala galubindi za red aba wa nupu ayambala eza green aba wa DP ayambala eza yellow aba we NRM ayambala eza bula bera we FDC ekirungi nja kyogerako n'ekibi kikoleki kyogereko period so kyagwe oyo comedian dikula saba fere wa struggle mukulembeze w'ekibiina saba siyazi ekyo si kituufu dikula yennyini ze kakubulire struggle ndyeriwa struggle yaliye mwanyinazo omuvandimwe babiti yabagamba bane mwagala kulemesa mwana wange genda kuswiminga mu nsi etonnya omusaya abaana baswiminga gamba ku baana bali baswiminga bane mwagala kulemesa kati ennaku ezo waliwo video ebadde training nga Kyagulanyi bamutonedde embwa ku Christmas bamuwa kabwa bantu basulanjala mumwewambuka naate muli basiru nedda tovuma bantu mbuuza lwaki mwali badde musobola okuzanyira ku bannayuganda ku bwongo nga tebabiraba bwe twaba bembago jike bawasanga embaga liitiriiti ne baziwummuzaamu ezo zaawummula mumanye ensebreeding abagiyita Palestine Ukraine Libya Sudan Somalia ezo zibreeding ensebreeding abantu babadde mu blankets anti and wine kungu abantu bawuuta abantu balina sente mu Kampala muno abantu balina sente mu Uganda muno questions bajuza buli kafo tewali concert egenda kubeera mu December leke kujjuza okujjako nyine muje manye tajja kujjuza mumpuli andowooza andowooza toyogera kuje mmanyi simanyi ewe bajoma je mmanyi mumpulira kati ate next year mutulinde ekyaffe kijja ekyaffe ekya radio 4
abavandimu ebyengera bya Allah anza ekyo Allahu akbar ogenda kulaba lino eggwanga tosobola libreedinga nzikizibwa n'okujjayo nange atali muvandimwe fenna ekigamba bavandimwe kitegeeza brethren abooluganda fenna we are brothers kungu zekola naawe wano nono samola simanyi na ggwanga lisaagana kulimanya omuvandimwe ali eyo ayagala nzije naawe oba oyagala mpita tugende so lino eggwanga teribreedinga kubanga abagamba libreedinga bebasinga okucelebratinga baflyinga first class first class onyimanyi bw'olinya ennyonyi nga ya $100 economy first class zibeeranga $6 true nga babalimba nga batambula ku red carpets Kyagulanyi oba toyina ttima ndaga mu documentary ye Kawuma yafiire Arua family ero ali ogenze nayo oba London oba mu America ogambye akolate oba toyina ttima ono driver yo bakubira Arua amasasi 18th August 2018 oyo ndagayo lwani viringa ezo documentary ezogera ku dictate Uganda wagenda ko ne family yabwe akulage era ogenda ne Nubia niri nesimanyi lwaki otambula nnyo ne Nubia niri anti muyimbi munne bwe nekyagwe tulina okunoonyerezaako ennyo muyimbi munne batwe batambula ebbanga lyonna Nubia niri gwatambula naye backup artist we bwe batwe batambula you get it balimba ebyo byammwe okinamu obuzibu kiringanga okutambula ne Nubia niri okugamba mbuno nupu eri wamba buyinza kiringanga okugamba mbu Yesu ajja kuzuukira ngaddewo tayinza kudda mu bayaye Yesu ku nsi tayinza kukola ki tasobola tebiriyo ebyo tebiriyo okinamu obuzibu bwo byokugenda ne Nubia nini batambula bonna akaseera tulina okunoonyereza lwaki gwasoosa ku nnyonyi oyo ne sebo naye asasula ndowooza asasulwa 35 buli mwezi Nubia nini baana bali mu kuwuuta bali mu sente mu Uganda bleeding mwe abajega nga mubeera ku radio free our prisoners tebiriyo lwaki lwakuba mu Uganda temulina serious journalism katwashuminga nti abantu bano gavumenti yababuzaawo lwaki polisi buli lwegenda maka ga Kkungu ng'omwana we Gashumba baamutwala tebaagala kwogera na polisi bagamba tulina kwogera nga abakungu ba Nuupu we bali kubanga ke kakodyo ke bakozesa ke kakodyo ate gavumenti eno ekintu kyebakiddemu temanyi kye bayita communication ate mu aba gavumenti abampuliriza bwe mukkiriza Kyagulanyi n'agenda maaso n'ebintu bye by'ebisiyaga wano bajja blacklistinga nga temukyalinya nnyonyi Bulaaya kubanga abasiyazi b'amaanyi ompulira obuganda bwa Nuupu oyinza okukuba kere ku social media biki ne bagamba nti Kkungu yalwanyisa abasiyazi ne baku blacklistinga kati nkubuuza byabashiija yakola musango ki owa prisons so government muveeyo fate sijja badefendinga temunsasula mukigezeeko mukigezeeko no agambye wano nti abavandimwe bali mu kutya nga batyaki Nuupu ebatiisatiisa ngetiisaani bakigezeeko nabagamba mutandika olutalo ku bavandimwe oba ku Banyarwanda ffe tujja ddumaliriza twakuzibwa tugambibwa temutandikanga entalo temujoganga abantu naye temukkirizanga okujogebwa okitegeera you start it we shall end it nalimbaddeko mu maka ga Bobi Wine ne mukyaliako nange yali abaddeko ewaffe siina pasoni n'emite na Kyagulanyi nze n'emite gye nnyina nayo yey'obulimba bye babasuubiza by the way omuyimbi Bobi Wine mwagala nnyo nnyo ne mumoloka mwali naye gwe sikiriziganya ye Kyagulanyi tabwagalangako ko kazannyo siina buzibu bwonna na Bobi Wine ng'omuyimbi ennyimba ze nzaagala ezimu zirimu n'amakulu ontegeera ndowooza naye omutawaana guva eyasuubiza abantu engule ng'omuntu tokkiriziganya naye nene mwogera akugambye nti teri kitava waaki naye bo baali bateekawo foundation eya blackmail ey'okutiisa okutiisatiisa ojjukira be bayambula NRM abaali bambadde yero Museveni n'agamba nti n'okutunulira t-shirt ya NRM mujja gityanga ontegeera ndowooza kanku example nze mbeera Gaba Road nsanga stage nyingi okuli abaana ba boda boda abatadde ekifaananyi kya Kyagulanyi ku piki zaabwe
abamu nga bambadde ne t-shirts ze dembe lyabwe lwaki owa MK bw'ateekako ekifaananyi ky'MK oba nayambala t-shirt y'MK ye mwagala biŋwambula kati waliwo keesi poliisi gye yayingiddemu wano ebulenga waliwo omukyala bambi alina ka restaurant ke yatumye omwana ogenda okusavinga abantu ng'ayambadde t-shirt y'MK ne bamukuba ne bagiyuza naye abagiyuziza ndowooza kati batuuse konga emisinde okudduka obudduse lwaki gwe olina eddembe okwambala t-shirt ya Kyagulanyi nze sina ddembe kwambala y'MK you get it nze nsanga abantu abambadde t-shirt za president Yoweri Museveni it's their right dembe lyabwe kiringanga kungu goli musiraamu omukatoliki ali embiza ayirira mu maka ge kwatirako wa teyina yamanyi byakola dembe lye nze siryandiga nga bwe mwenyinyala embizi nange bwe nenyinyala endiga ontegeera nenyinza okulemesa okulya endiga nyiringa nyinza butajirya naye bano abaana bakyagulanyi ne Nuupu baali bataddewo embeera nti buli atakkiriziganya nabo tategeera musiru otegeera ndowooza eryo ejjooga terigenda kukoba kuyo abatuwuliza ku radio 4 ne radio 7 bwe biba ebintu biganya omwaka guno to giving up waliyo ogujja omuntu a giving up olunaku lwe bakutaddemu kabbuliyo naye njala twala omukisa kuno okwenkalejinga mwenna Christians oba abantu mwenna abalungi ababelieving nti Yesu azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 beyond ogenda ku church kwolwo mukole ebikolo by'ekisa kikwasa ennaku n'oyiwa emmere kasasiro naye nga neyibawo yasiibye enjala ku Christmas so you Christians mu abakatoliki Protestants abalokole ekinaatufuula good Christians kwe kukola ebikolo by'ekisa mu identifying abantu abali mu areas emubeeramu mu bayambe naye nze oba nkaddiye bukaddiye bannange sisuubira nti abaana b'ennaku zino bakyaenjoyinga Christmas ngaffe Jesus Christmas was the day kyezijjukira Christmas ebiseera ebisinga yabeerangawo mu nkuba it was a rainy season taata ffe yalina abakozi bangi awakayina taata ffe yalina abapakasi abawera 30 kati like 3 days to Christmas nga bonna alina obbasasula nga basimba ku ddirisa lye buli omu n'amuwa ssente mami ng'atutegekera Christmas soda oyo ebiseera ebyo ng'okunywa ku soda olaba nga anywedde Katonda zijjukire twasomanga emmisa y'ekiro kubanga Catholics emmisa y'ekiro twalisomanga Christmas kati enkeera mami n'afumba buli kintu kyonna buli ekyokulya ky'omanyi ku nsi kuno ne tumala okulya ekyemisana ne tugenda okulaba omupiira wabangayo finals naye olwokuba ettiimu zabanga ne fujjo nga lefa lyagumaliriza ali wabweru wa kisaawe nga bayinza omukuba emiggo mizibu so the Christmas ffe gye twalaba sisuubira nti abaana b'ennaku zino bagiraba it was fun it was fun ndowooza bonna otaaba amasimu bo batubuulira experience yaabwe ya Christmas yabeereeta naye nze mbirivinga generation yaffe twanyumirwanga ennaku enkulu olunaku olwala olwabanga olw'amaanyi nga tukyasoma mu primary yali Independence Day olwo nga nolwa lw'amaanyi nnyo naye kaakati lw'abantu abeera ekkololo ab'emmoloka ennene kale ndowooza katutte ku masimu olwakadde kubanga abantu asuubiza nti obudde obumala yes abatuwuliriza mwenna ekisooka mwebale nnyo tuwuliriza every Monday tujja gezaako okulaba nti tubaweereza we tuba tusobezza mututereeze mbaagaliza Christmas n'omwaka omulungi Christmas lunaku lw'amaanyi nnyo abantu ababelievinga mu Christ kubanga lwe tukakasa nti lwe yazaalibwa ye mirundi agamba yazaalibwa lunaku lulala naye ffe twakulaba tuga nti Christmas ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 December so mwenna abatuwuliriza mwenna Uganda gye muli Masindi Nakasongola Ngoma Luweero Masaka Mbarara mbaagaliza Christmas ennungi naye mukole Christmas ennungi ng'oyamba abeetaaga okuyambibwa tekigasa kuba na kilo z'ennyama 5 naye nga neighbour yawulidde evvumbe eriva ewuwo bw'olaba omukadde ali mu community gy'olimu nga talina kasukaali mugulire ka bulubani mugulire omugaati eyo eddiini gye nakuliramu bagiyita obuntu humanity nti tuli bwe tuli ffenna bwe tubeera obulungi mwenna gye muli ekirala mbeegayiridde police simanyi kye tujja bagamba mubeere ttaafu nnyo ku makubo tureducinga obubenje nyina mukwano gwange yavudde Bungereza yaŋŋambye akagambo nti kati London tokkizibwa kuvuga ng'osusiza 20 olira mbubonookinga omuntu ng'ovugira mu 20 tafa so namwe abapoliisi mwenna
naturally ekisolo kye bayita omuntu kyampaka mubeere bakambwe nnyo ku makubo baasi ezo muziriployingemu n'abasirikale abali mu plain clothes tusevinga obulamu bw'abantu musibe bulungi tukomye wanze Adam